Freddy. CEO Minojo, the general of generals, the conqueror of the conquerors, the first and the final, the promised land, the question and the answer, the terms and conditions, the 11th commandment, the bank commander, not the bank teller, the international king crocodile. Wawuli otya nga weraba ku Billboard Stewart? Nalina mukyala wange nga tuvuga twali Wandege yaawo. Kati tuba tuva ku bitale Wandege nga twambuka tuba tukangayo Makerere. Wale Makerere waliwo Billboard bweti. Kanali sigirabye. Kani vuga ne kusimu kati mbana kava kusimu ate ebitale bitukutte. Wale ebitale bya Makerere. Angamba manye ndiye linya lyensanzo oyita kusimu. Elya Bebe. Anga Bebe labayo. Yeke nyambuza how do you feel? Nga bombuziza nga wera bawo soka no yimirira era nayimirira nene nga nga basajja bampaniseeyo munange nga gwali waggulu awo nze ndiwo ate nga saawokka mukadde n'akulaba emukono kyoba omanya essanyu yalina we yaŋŋamba waliwo ku mukolo gwe bamuyitako kati we yagenda aba atuula bw'ati nga naatule nowaga kantweka emabega begawanene omusajja mga leka gwe kati omutabani wamanya nti twakutuziza emabega. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7586 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero banirizaako yonna gye musinzidde okubanga ate mutulabira abalabi baffe abalungi. Sijja kugaana kubeebaza ebbanga lye muwaayo buli lwe nzija wano n'otuula yonna gy'osinzidde n'ondaba n'ogamba nti guno omukutu nja kubanga ndabirako abantu bange ab'enjawulo, nja kubanga kwe nsinzira okulabira abantu ab'enjawulo. Nange nnyongera beebaza bambi akadde ke munteekamu kaba kalungi nnyo, kaba kangi nnyo, and I don't take it for granted. Tuli proudly powered by 22Bet. 22Bet bakutegeeza nti we have the best odds okulaba nga ate ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo, maridadi sana. Siba emipiira ng'ogenda online teekamu 22Bet. Tuna brand ambassador baffe mbala bulungi nnyo, Emmanuel Adebayo, Spice Diana, abaana abafunye mu 22Bet bo bangi nnyo ddala. Tuyina muganda wange Biva Organic akutegeeza nti ekintu ekikwagana n'obulamu bwo ogenze mu malwaliro bakkebedde endwadde nnyingi, ulcer, sukaali, oyagala sala weight, oyagala kwongerako weight, ebintu ng'ebyo bikyaganye. Biva Organic is the way to go. Ebintu abikola bulungi nnyo masavu ate embeera neeba nga ate etambulira ddala bulungi nnyo, bulungi ddala, maridadi sana. Ate waki nedda tulina baganda baffe aba Kasirye Breeders bakutegeeza nti buli kikwantu ekikwatagana n'okulunda ente enzungu beekwate. Batunda ente, balunda ente, ate bakusomesa n'okulunda ente enzungu ne bwanjagadde ogula era bakuguza bulungi nnyo, obulamu ne butambulira ddala bulungi nnyo. Ndina musajja wange a brother of mine, long time brother. Twayiriba kuva eri ku La Bonita ku Comedy Files, musajja nga yeekolera comedy we, naye oba oli awo munnange ekisima kyamukwata ne bamuwa ebiliyoni namba. MTN yamuwa essente, MTN bwe muwa ssente baali dduo ssente kigambibwa n'azeezibika zonna eza MTN.
kakati munne gwe yali akola naye n'azimba omutima mbu naye n'agenda e Dubai n'amugamba gwe wafunye era abasinga mwamula mukalamu aka MTN aka Osmosis era amawulire gonna agenda kuba tutegeeza olunaku luno olwaleero kituufu Stewart bakuwa MTN yakuwa akawumbi n'okalya wekka munno n'otamuwa n'agenda e Dubai. Njala bigambo byogera osekoteeko disclaimer nti obyogera with empirical evidence oba oli under the influence. Kisoboka under the influence. Naye ndaba akavidiyo kakatikiro wano ng'agamba abasajja bane muve ku mpeke za bbulu. Empeke za bbulu. Tumanyi empeke za bbulu? Naga empeke za bbulu olina making sure nti ogenda ogimiranga gw'okubidde ajja. Empeke za bbulu agakaweke ka bbulu ako kakaka omutima okupika omusaayi omungi gutuuke wali eri mu kitundu ekisanyukirwamu. Kati omuntu oyo bw'atajja ng'omusaayi mungi ssaawa 8 baba bakuyimbira weeraba kati amaze emirimu gye kakati essebo nze bye nawulira ne bye nawulira mu comedy industry nange bye ngamba nti bakukwasa omudidi omanyi gwokolera MTN akalango. I understand. Nobeera ku billboard za MTN nobeera mu kalango ka MTN akakuba ku TV zonna ku radio contract myaka 2 ekyaliko natera okuvaako onatera ovaako bangamba bakukwasa miliyoni luka kawumbi akawumbi okama that is a billion shillings emyaka 2 mbunno sente wali okola ne munno duo yali yani Bruno nga mukola Stewart and Bruno n'olya ku Bruno sente tewamuwa yadde 2 akawumbi Bruno n'anyiiga alani omanyi kyata billion shillings nkugambye kigambibwa tibampe miliyoni 10. Yes sebo no kati miliyoni 10 ku nsi yamu soko obuuze ku bantu kati go badde ontandikiddewo. Yes sebo tolina kuntandikirawo buuza ku bantu Osmosis kati abatulaba ku Alan ku Cruise exclusive madino jodi Alan Cruise exclusive. I am here today. I am so honored with my brother, long time brother ngabagambye from way back. Asina unafuna kirevu. I know. Nga nkyali wali ngatugatta. Ngogira munigi nayo kula bonita. Nga obulamu Mungu akyatetenkanya. But here we are, my name is Stewart. Abasinga erinnya lyange but abasinga bamanyi nga Osmosis. Because of the advert that I did. Yeah, MTN. The MTN advert. Kati wevuga. Onyumirwa wazimba amayumba. Sinazimba. Oli ku musingi. Naye alhamdulillah Mungu akyatetenkanya. Mungu ajja kuzimba mpola. Mungu tafulima kita. MTN ogifunyemu. Mungu tafulima kitannagwa. No, the fact is kati kankubuli yagala mazima. The fact is sente tuzeetaaga naye ate ekikulu nze kyendowooza kye nasinga okufuna ndowooza mu MTN was exposure. Tandike kankuzeeyo emabega. Nzizaayo emabega. Stewart kati gantugenda mu mazima without kukusudia no wahala. Stewart mwatandika ne Bruno, right? Njagala Stewart amazima mwayawukana ne Bruno siwe kiri si mu bulungi bwe kigambibwa tisi mu bulungi kuba nzijukira nkusanga embalala ojjukira ne otambula nkusi twesanga embalala ng'oli munyike wavu mpulira ng'olina ennaku ekujjudde ku mutima nga Stewart oŋŋamba Alan muganda wange teyantegeera kubanga mwali mukubye emmundu ng'oba muli awo munaatera ottuuka. I know. N'oŋŋamba muganda wange teyantegeera n'ogenda e Dubai teyansiibula ng'agenda wa e Dubai. Kituufu. Njagala otuwe
haso ya mwenga bwe yali Stuart and Bruno. Okay. So first, how do you get that gig? Olema otyo obutamugamba naye okubeerako mu kalango oba ye kyataategeera ze ttamu zigwe ze baakuwa baakuyita okukola akalango. Njagala olunaku olwayo tubeere beerufu era otubulye n'emboozi atya Bruno bw'aflying okuva mu Uganda n'agenda e Dubai nga tagambye nakugambira ku ssimu nti muganda wange nsasira nze kaŋŋende nange njiye ebyange. Tutandike kakati mutandika ne Bruno. Stuart and Bruno yatandika after COVID. Kati nze way back mbadde nkube mundu comedy kale mu comedy industry mbaddewo from 2013 probably na ntabanga ncha performing na buomu abeka go bimanyi kyotamanyi. Now to cut the long story short, kat after COVID Bruno nalinzanya naye katemba drama binemiza ya stage ne film. So idea nje mune mugana nyomanyi olaba otya jukira badde nkola bwomu wano olaba otya mukudda okurivampinga comedy on tukole bameka tukole babiri. Waliwo online radio yali kabalagalaawo omwami yaliko nga administrator mungu yamujjula bali bamuyita Mayinja ayita Bruno okola show yokumacha but nenga show online ampita Bruno ampita tukole fenna ku macha amugati wachoke twali buzibu tani kukola ku radio we kabalagala fenna mpola mpola kati bondi eyo gye twabangana gye twabikolanga mbisera bya COVID yao bondi gye twafanya mugawe niyo manyi kino kitukola tuso kitwala ku stage tutandikira wale muga nze mbaddemu nina amasimu gensobola okuba nitutandika okukola ki nitutandika okukola so we tutandika after COVID kat Alex Mhanyi yakolanga ku gundi gye bajjawo awo kamocha bale bagita la 20 bali yali awo gye yakolangako comedy nenga naye akola online posting so I call him nemugamba kama wange Uganda wange nina chali wange nenje atuje ku stage awo tukolemu nanga okubira gundi Alex nanga tewali buzibu nje mukole naye coordinating ne Kaleera kati bonera mikwano gye bona bali bavubuka baseba kijje wali mukubira nga Kaleera nje data chali wange tu performing kale nanga naye kinakwata kwajukira waligo badde okola bwomuga bantu bakimanyidde nemuga gutofaayo gweze wesigenzi nzigenda kuleta ne tugenda netukola omundi ogwasooka kati wakola omundi ogwasooka president akola speech nti eggwanga alikoze eki alitadde kati mukulita Muhanji akola last show awo nyine ku kifo ekyo kyali awo wakati bakimenya nkyalabidde erinnya tudde ne performinga kati mu performinga we had a very good show nanga that is nice let's see wabi muga musajja huyo mulayi musajja badde mulungi batugamba comedy show ekola grand opening after COVID ku Uma Kaleera nkubira ngamba mugenda kola yi mugenda kujja kyali wange mugenda kati manye simu bankubidde tugenda kola fenna ku comedy store ngalayi napo bagituweereza nga kwetuli konje tugenda tuyabike tugenda tukuba jukira diwo mpya twali bapya bimanyi shote so akuba nnungi yali fair ge mazima it was a fair show because abantu bali banji nervousness yaliwo tudiddemu awo biki so we had a fair show. The delivery was not that good enough but we managed to appear so netukola we kept on pushing tuvuddeyo tugenze yala omanyo jogaziwa mpola mpola we kept on growing netukuba show netukola shows mu kibuga transofuna bookings ebbali w'ekibuga Busiya Jinja Mbarara Mubende Masaka ngera tuwa wezibeera mugenze no mugenze eri they are tufunye manager wa Lutalo manager Nassa by that time atulabya gaba nange mukola bulungi nnyo atutadde ku shows ezo na tukoze twakola Africana kabisi kandaya tugenze mukono Jinja tutambule nabo mpola mpola so it was 2024 ngagwako around October tuyingira 2025
around October awo kati twalina show ku Vox One Makindye lwokusatu. Bruno yava ewe najja ewange ne tugenda tuperforminga. Katumala performinga kati mumanyi ali busy nange ndiyo ndi busy kati nesimanye kyakigenda mu maaso wakati awo. Kati after nali nshootinga twali wa bakuli awo nga nshootinga twalina show ku Tavern naye nga twali twakwata show mu November e Mukono. Show kyendala awo nzeerabidde. Kati ku Tavern twalina kyolaffe kutwakolaga nange nga yalinga manager family bamutazamu mukubira mugamba manyi kubira Bruno omugambe tugenda kukola ku Tavern leero. Osegedde Lwaki wali tomukubira? Nenda nti nali ku set nga tushootinga. Nga mushootinga Kalango? Tikali Kalango, waliwo seri y'omwami yali antadde introduction ye. In fact ne Bruno yalimu. Ne kolo n'atajja mugamba mukubire leero ku set taliiwo. Mukubire omugende tulina show ku Tavern amukubira takwata. Ne mugamba naye manyi kanve mu kamera nange mukubire. Kati nva mu kamera nkube essimu nga teyitamu. Kati manager waffe akubira mukyala we. Kinkubira ku Bruno so kumutuwako leo tulina show. Kati mukyala Bruno agamba aza mu manager. Tuteyabagambye nti ate ki? Bruno yali nnyo agenze Dubai. Kati ankubira ti yowaye ti omukulu omufunye mubuuzo omukulu omufunye angamba nti nedda yagenze Dubai. Omufuna bulungi sirika. Olwo Akalango tekanajja? Nedda Akalango nga twakali because ka happening Akalango akasooka osmosis season 1 because twakola seasons 2. Twakola we sorting with Momo season 1. Ne tukola Momo Advance season 2 osmosis season 2 kati yasooka ke twasooka okukola ne Akalanga ako kajja katya now in the first place. Nga Bruno tanagenda Dubai? Nga tanagenda Dubai. Okay. Kajja in the first place kajja bwe kati. I was home. Chukamba omanyi? Mumanyi. Chukamba. Chukamba angamba ndoza waliwo character gye baali baagala somewhere. Nendowooza engeri yali alina enviiri nze bwe ndowooza ndowooza naga bayinza obutanzikira teta kasagala kujjako nviiri zange. Nfuna. Nangamba waliwo omwami gwe mpadde ennamba ye. Agenda kukubirako akubuulire. Naye mwogerezeganya akule kati nze omwami bwankubire muvuka bali muta Elvis kuva ku Extreme Casting Sun Agency. Kati bwampula ankubira nga mpereza ku kifaananyi byo. Kati by that time nali sina kifaananyi kyange kiri singo. Mwereza ebya ddyo. Nze ne Bruno. Era naye akimanyi. Kati mwereza ankubira angamba manyi client alabyemu ne soko je. Ankubira ngonze nkusangewa. Angamba jangu ku Swans. Kanali ku radio ne muganda nsoka kola ku macha ku radio. Nja kujja around midday. Nengendayo. Kati waliwo abantu bangi. Nze bwe nagenderawo. Abantu nga bangi abavubuka bali bangi. Obandoza bali bakola auditions because I wasn't the only one invited. Kati mukutuuka nga simanyi kigenda maaso. Mukula mugamba ntuusa nga basooka otulekaawo. Nalaba omwomu yayingira omwomu nga yabayita gwe you come. Nange mweyampiti nangendayo. Kati mukugendayo banga kwata somamu waliwo lines ezaaliwo awo. Kati nga mukulu Beno naliwo eri n'omwemula nali sibamanyi. Ntunsomamu baga nti labambuuza line ozitegedde. Ko nze nzitegedde. You've understood because I've understood. Kati mutukoleremu. Nange nenkolamu ng'omuntu yenna. Line zali zigamba kyo bozijukira? Sijja kulima sizijukira because script gye baatuwa si yali ya Kalango. Gena maaso. Kati munnange nsomamu nga nkolamu nze nga bwe nali the way I understood the script is the way I acted. Banga not bad nenga bakwata. Kati bamala batuta. Baka tugende we shall call you tulekawo ennamba.
kati zinga sinaba kumanya because you can't speak of something chotanaba kumanya si kati nzira mbya waite no bena kunga biri excuse me the very same guy adamu ankubira angamba komo okuswangiza konzi kale sebo kati kololo nadda tewaliwo abantu bangi nga luli waliwo abantu batono walondoza abavubuka nga basatu babana tuddayo kati tuddayo munda nga script ya osmosis weeri nga bagirese kati ntusomamu nenga tekuliko nti baye mutieni nsomamu okay n'omulala gweno zanya naye kati nga banakuwa nange ne bampa kati nga gwe bagambe gwe kola karakiteri nze nkola eno netukolamu gera bakuba shootinga kati munna nenga temumanyi kye mugenda kukola nange sinnamanya mugenda kukolera wallahi nga sange sinnamanya kati bali abalaba bata banga gusigala nfuna konjiteka basajja bansitekitizeka binyumye banga batuddiremuko nfuna kulubeno ne ngamba tuddiremuko addamu ashooting ndoza nga bagenda weereza abakulu omukulu gwe mwetaaga yono addamu tuddamu n'omuvubuka okay this is the guy bino yagamba now this is the guy konzi kale kati kulumuze bali mugaha kati kitya angamba mtugenda kukubira oje ku office tuwaye kati ngenda ku extreme casting ntinda awo nno Elvis ya kwasaganya ndoza casting department na wiki eyo angamba kakati client wa MTN ife we are just an agency you are the character terms and conditions is number but remember in the first place kati labe sawa zino ala ni manyi kidobe sawa zino kati abantu bayinza okuba bamanyi I have value kuchenja oba wafi yange njimanyi so kugamba ala nino kujja okuzanyirako batwa ina sente we sijja kola ki sijja kujja because of the value jennina by that time nizo kwa nali performing a comedy but I wasn't that much popular by that time you get kati sente that is classified information because ne wali yeli kino kuba osaini ngandi tojja kuba kugogamba so it was classified information sente zavayo zebampa nazikwata nensangaza mwoyo manage ne Bruno ne magaba nina jemva ne bampadde akasente kano kakano because we twamala okuwayamu tugenda tushooting akalango kati nze samanya nti akalango kajja kuba famous that much bitegedde nti shooting nenga mukama katonda nekitone gwe wakimpa gomanyi bwabagamba wano akasente wakabawa era netuzigabana amazima twalirungujjaawo netuzigabana nafunako nange nenkola ki nange nenfunako nebotagamba kinene nange nenfunako omutemwa because sagala kukiba kwe kateba kitae ku TV atebagaye omusajja natatugamba naye wali nabagamba nti n'omuntu gwenkola nebagamba baali baselectinze dde omulala kati nga twasula mujjawo ate nga nawe client yali ansimi naga tumukozese onfuna so story bwetu bwe yali kati nendoza ngera womanyo omusajja like ampisemu like atampadde situations zibaawo tekimanya abantu bayogera yakoze bwati tokyasobola fact is akalango it went beyond my expectation onfuna going beyond wali okozeko ekintu nekikavaringa nekyobadde okola so it was way too much nekatandika okuva shadowinga ddiwo eya Stewart and Bruno kati obutakkanya bubaawo that is the fact wabanga okugubaawo anangereya wayona n'omusajja omukulu yabituulamu awo waba entonga ensonga ezo twazitulamu nno mu kiro paka ndoza ssaawa nga 8-9 ne magamba bannange
singa nafuna omutitimbe gw'essere mwe mulooza singa ndinga bwe ndi because nga woogambye nti nafuna kawumbi akawumbi singa kati ku mbaga z'abahamu bampita niwaga omugagga Osmosis twamuyise n'atuwa miliyoni 5 tukole embaga nyolaba tebankubira omanya sinaba okitegedde. So that was the genesis of the advert. Kati obutakkanya ndowooza obwabaawo awo ate ngenda kubulira amazima, the fact is industry ya comedy mulimu kwa exploitation akatono. Nti there are some people that can use you and don't give you your worth. Onfuna. Kati ndowooza ezo nazo zaali zimu ku nsonga lwaki ndowooza yasalawo ng'omuntu naga akakole kaŋŋende ndowooza nga laba agenda mu kitabo ky'okubalansi nga tebikola ki tebigatta. But emabegako nga tukyali ku radio kali kagayaka online nga tukyakola twalina bond because ndowooza mbadde maze ne Bruno ndowooza emyaka nga 9 emabega kati wengattako ne gino gibe emyaka giba giwerako. So ebbanga eryo twali tumaze eryo nemugana niyo manyi tujja kukola comedy ono naye nga tetunamanya Museveni president ajja kugulawo ddi eggwe ntogamba manyi tugende ebweru tukole emyaka gyaffe egi tudde tukole comedy. Kati bwe bateggwana nemugana manyi tugende tukole comedy. Kati Bruno okugenda kwe omanyi nze nawe sokuba nga tukolagana naawe naye tulina dreams za njawulo oba achievements etwagala mu bulamu za njawulo. What you want nze nyinza okuba sikyagala ate si musango okuba gwe kyoyagala nti nze sikyagala. Tukolera wamu naye ate bye twagala mu bulamu bya njawulo. So him living ndowooza alaba nga kiri beneficial gyali nga kimukolera ng'omuntu. Era nze bwe yatuuka n'amperera message n'angamba muganda wange nsonyiwa asakola bwe naye nagenza olaba nga nina kino nakiri neŋŋaaka ŋŋende, which was understandable, totally understandable. In fact nkyayogera naye because he was my brother. Ewaabwe mmanyiiyo, taata we mmumanyi, maama we mmumanyi, mukyala we mmumanyi, abaana be mbamanyi, naye waffe amanyiiyo, manga amumanyi, kitanga amumanyi, mukyala owange amumanyi. So enkolaganya yali y'amaanyi. So he is still my brother. So kankuzeeko emabega wakuba essimu ewa mukyala we Azam manager yakubayo essimu n'amubuuza twagala ku Bruno kuba leero tulina show naye situkuba ku simu tezikola ki teziyitamu oso omuntu wakaawo mukyala yatuweggulire namutayika teyabagambye yafulumye eggwanga yagenze Dubai. So bwekityo naye things happen. So mwogera twogera. Did it Bruno genda nga takusibudde ekyaku affecting amirimu? Definitely. Let me tell you, the fact is twali tukoze emyaka ndowooza nga 2 nga tulina ebifo bye tusensedde nga bamanyi Stewart and Bruno we bajja kiba kiggwa buggwi because twaperforming nga tuka ekiseera ku shows ezimu nga ffe tuddirira abasemba nga ne show ezimu tuziggala naga bajja giggala eyo nga tuba mbivulu ebinene bakomediani abanene nga batusooka nayo ne tuddako ne tukyabya nga tusensedde ka definitely kya affecting ge mazima. Kyasinga ku affecting mu ngeri ki? No, mu mirimu. Mwine emirimu gye mwali mwakwata? No, waliwo show yali Mukono ku Colin Hotel gye twendoza tusembye okukwata kati gye twali tugenda mu Christmas ne siddamu kukwata kintu kyonna onfuna kati nenga kasooka embeera ekonda Mungu wano mpola mpola kati wakati awo tuba tutandika omwaka around late January awo MTN eddamu empita tukole Osmosis season 2 eyamama advance gye nkugambye ngamba naye manya
Kasooka enjira nkikubiramu wano mpola mpola. Mwe MTN. Mu bulango bwange muno mpola ndabe engeri ngattamu mpola mpola. So netuddamu netukola ne MTN. Mu advance netukola 2 activations on one activate twatambula Uganda eno yonna. Era nasaba ku mulimu leave. In fact they contacted mukama wange Balam. Nga mukolo tumwetaaga. Nabaga mutwale agenda akole. So ningene natambula. Nokola tour. Nikola tour ya MTN Momo. Ya MTN Momo twatambula the whole country. Approximately the whole country. Wakole sente. Nakola. Wango bado gena swaza brand. No, the fact is nze sinafuna bwezimu MTN. That is the fact. Sijja kulimba. Kati nkubulira mazima. Did you ever sit down one day no subira nti mukwato mugambe ndikumpewa. Did you ever sit down one day no mu biroto byo ebyokola comedy no subira nti lubalumu nokulya ku MTN? Kakati abo emirimu gyaffe gino egya art gya katemba ffe tutambulira ku ssuubi sobola okugyewo ngamba jangu nkolereko nga kangende wa alani eyo performing tomanya muyinza okubaamu omusajja w'amaanyi n'aŋŋamba wakoze jangu nkolereko ku mbaga yange kati ffe tutambulira mu ssuubi wenzijjewo nompa $5,000 ngamba alani eyo mazi ye $5,000 sobola okugyawo connection. Kati the fact is nali sina kirooto kikola na MTN naye nga nali njiraba. Nenge ekirooto tolabawo. Nga kiraba because MTN ningamba naye kakati nze munnakyalo waabwe nga banjagaza ki? Enjagaza ki nga bagenda kunzijawa? Oba onfuna nga tewali. So opportunities for mukisa gonna egujira okukoza utilize the opportunity. Tomanya kireeta. That's the buzibu bwa kyebwandeta kiri eki. Ba clients abalanga bantya. Okategedde. Nga what's more is agenda ajja tuseera. Kituufu nnyinza okwagenda kuseeramu. Naye sijja kuseera ate nnyo. Nga bataga osmosis ogenda kunsaba sente nnyingi bye mazima ogenda. That was the only problem nti yampanika it was too high. Baba ajiwanika nnyo. Baba ajiwanika. Kyali kibedde. Kati nga weraba ku billboards. No, babale season eyasooka tebampa billboard ne season eyokubiri bampa billboard. Ng'okoze bulungi. Kiki ojjukira ekyasinga okukusanyusa? Ebbanga lyewabeera mu kalango ka MTN nga osmosis ya trendinga. Ekyasinga okunsanyusa nzijukira twali tushootinga season 1 twali bugoloobi awo. Twashootinga noza paka kiro saawa nga 5. Akakalango ka seconds. Twakashootinga bali aba Beno Nai bakwata beat pa beat. Ekyasinga okunsanyusa kwolwo nti nakola n'abantu bano embadde nga mpulira nga bagamba aba basajja balina experience basajja batabu. Katwa tushootinga bateekayo right action njiwako. Kati mu kuyiwako I executed jukira bo baba shooting ne client abaawo. Teyibambwa katukulete babaawo wali. Babosi ba MTN. Abakulu babaawo. Twashootinga nenkola kanti ndo Beno ne kamunyumira. Kati baba bagamba kati naga baba onkoledde kano. Nanga soko jangu. Nasoka njo chayo. Ani? Beno. Naje wali nanjo chayo nenga ekyekumi awo. Yanjo chaka sente classified information. Assalamu alaikum sebo. Alaikum salam. Yes sebo. Nanjo chayo ninga system ya saying ngamba musajja kanyumidde emirimu gyange. So I was very happy that moment. Ninga so ebyo bintu byali byaba experience byaddala. Ninga abasajja bano musajja anyumiddwa akantu kenkoze kamuwomedde olaba njo chayo kati navaawo
ku seti nga ninamu kasente nga mukulu ampadde nga kale kanjire ekampumule ninamu kwa banjokyezaayo nga bwe ninda zile zinajja iyo season 1 so bwojjukira akaseera ako nti n'essaawa zo nti bwe mukubira akwata okay kale kati kyekinagambye nti ng'ogyeko nti kiyinza okuba kale sente zajja ne exposure gye nnafuna mu bantu ab'amaanyi kampuni ennene. Otegeera ddi nti akalangu kale kakakubye ensi yonna? Awo sijja kulima naye maama wange ali mukono awo ankubira lumu aŋŋamba kuba nali namugamba kugenda kushutinga akantu k'MTN nanga kale mukama akuwa omukisa aŋŋamba ndi wano naye abantu baŋŋamba mutabaniwo ng'ali bulala afuuse ekizibu wano konja okukakata kati nze nga sinnamanya kumbe ndi buli wamu Benoni oyo naddayo ku recordinga yali audio aŋŋamba tomanyi kye wakoze twali mu studio nga tomanyi kye wakoze soka olabe ku YouTube ng'endolabanga nga views ziri waggulu ne mubuuza okakasi naŋŋamba eno wagikubye nange eno wagikubye batakuwa mulimu omulala eno wagikubye nga Fazi yali egamba etya osmosis nange the general of generals, the conqueror of conquerors, the first, the 11th commandment, the question and the answer. Ebiga byali bingi. Enga nasusuta mugagga bannange. Ebintu by'okusonseka payipo bino forward no reverse gear. Neze njagala okambe mu revive gye wakaweeramu. Ekintu kyali massive. Kyali massive. Oba nga kuzanyiremu. Kanzanyiremu. Leta. Simu atojjako leta simu. Leta simu. Nsooke nnoonye wano osmosis. The general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final. Kansoke. The international king crocodile. The question and the answer. But it was a nice one. Kale naye akalangu kaali kalungi. Kaali kalungi. Omanyi waliwo ebintu ebimu byokola mu kaalyayo noga Allah kino okimpadde bambi. Oga Mungu banna. Eno season 2? Yo season 1. Season 1 yalimu part C. Eriwe esinga okunyuma season 2? Bwonna buwooma. Bwonna buwooma? That was the song. Osmosis yali mpati 3. Osmosis azze kwewola n'awaana omugagga. Osmosis abantu bamudduka. Ako. My boss, CEO Inojo. The general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and conditions, the international king crocodile, the source of the Nile. I don't have money to pay. Just a corporate loan of 200. Just talk about my shop. The signs and symptoms of success. The bank commander, not the bank teller. Never come no. Sako jinsiriremu. The bank commander, not the amange wajige walete. Sako hakagira kaja. Freddy. CEO Inojo, the general of generals, the conqueror of the conquerors, the first and the final, the promised land, the question and the answer, the terms and conditions, the 11th commandment, the bank commander, not the bank teller, the international king crocodile. Awe nangola kaluseke. Biteke. Mugagga wakubiibita. Ng'oyigulira kyengenda okukola. Negwe. Wajikuba. Eno. Ole omanyi ole bagamba munno ye. Yali season 2, this was the season. Eno ye? This one here. Eno is season 2 ye. Mama advance. Eno. Lily flower. You see the bus of beauty, the power bank of my heart, the sugar of my milk tea. Kale season 2 ye twakola.
last year. No problem. You can eat whatever you want. I had already ordered. How much? 122. 122. Now, what if I take this one and this one? And can I also borrow this one? How much now? When your money is not enough, don't hassle. Singa omuntu agamba, what has MTN been in your life? Breakthrough. Breakthrough. No, my waliwo ekintu ekiyinza obutakuwa ssente naye ate ne kikuggulirawo ate emikisa emera okufuna ssente. Okitegedde? Kati kakwegeza nze nali owa Sebakijje naye nali mpafominga emabega. Ne Sebakijje ayinza okuba teyampa ssente naye platform gye yampa teyandeetera okufuna ssente. Ku Comedy Files edda oba okyajjukira. Nga tukyali Comedy Files. Kati 13. Eyo. Kati omuntu asooka opportunity ng'agenda kuwa ssente naye nga ziyinza obutakugaggawaza naye ate ng'omukisa gwakuwadde gusobola ovaako ssente zikugaggawaza oba ezibako ezikuteeka mu bulamu. So that is what MTN did. Era munyongereyo contract endatudde mutwe yagala. Onaaba mulungi omu. Onaaba mulungi omu. Nze ndi wanti. Wawulira otya nga weeraba ku Billboard Stewart? Nali ne mukyala wange nga tuvuga twali Wandege yaawo. Kati tuba tuva ku bitale Wandege nga twambuka tuba tukangayo Makerere. Waliwo Makerere waliwo Billboard bweti. Kanali sigirabye. Nani vuga ne kusimba kati mbana kava kusimbwa ate ebitale bitukutte. Waliwo ebitale bya Makerere. Angamba manye ndiye linnya lyensanze oyita ku simu. Erya Bebe. Angamba Bebe labayo. Yeke ine nambuza how do you feel? Nga bwombuuziza nga weerabaawo. Soka nayimirira. Era nayimirira nennene nga nga abasajja bampaniseeyo munnange. Nga gwali waggulu awo. Nze ndiwo. Ate nga saawo wokka. Mukadde n'akulaba emukono. Kyoba omanya essanyu yalina we yaŋŋamba waliwo ku mukolo gwe baamuyitako. Kati we yagenda aba atuula bw'ati nga n'atuula n'owaga kantuleko emabegabega waneeno. Omusajja muga leka ggwe kati omutabani wamanya nti twakutuuziza emabega. Nanga bantuuza maaso wali eri ssebo nga nze maama wa Osmosis ne bantuuza maaso wali eri neeyagala neegazaanya. Neeyagala but it was nice. No, nze ng'omuntu nina ebintu byentoneka Mukama Katonda. Thank you because amazaganye nti Katemba ono amenyamu. Yamenyamu aluma ssente tezijja ntono. Ne opportunity emu weba Mungu agikuwadde ate n'ogikozesa bulungi baba basiima. So definitely era weebaze noga Mungu. Weebale nzanyi. Kiki otunulako bw'oti n'ojjukira MTN? Bingi. Era kiki olitunulako bw'oti n'ojjukira MTN? Nga byange. Nga saa zino obitunulako n'ogaa this is MTN. Kutwale wa. Olina obudde? Nina obudde. Kyali nyuma ne nkutwala. Kiki kisinga? Kyali nyuma n'ontwala. Nga ndabako. Otidde. Otidde. Nkulaba otidde. Totya byolina nange bye nnina. Owuli oyagala MTN ogikolerera akalanga ak'obwereere ku kiyakkolera. Bwe mala ensasule. Mala ensasule obudde bwe mba ntaddemu okukola ekyobwereere. Ng'osokolera obwereere. Mukwano gwo oli eyagamba bayinza okukubira sajja wange erinnya ligenze. Kyukamba. Wali omujjukiddeko? Sina we sigenda ne simwogerako kubanga oli ne bambuuza ati era mbagamba nange byonna bikole naye Kyukamba oyo yavaako akalanga because agency nali sigimanyi. That is the fact. Songs? No, the extreme. Songs even bakola production. Bakola production? Yes, bakola production work. Naye kati company ezenene nga MTN oba Abusai because ziyitamu agencies. Mwe ziyisa
oba ne olina kampuni yo basoyisa mu Google n'ofuna nze kati nze nsobola okuteesa naawe nga kati $5,000,000 naye tukuwaako emu 49 zaffe nebaga ezo bane $1,500,000 kale mumpe 2 mwe muli 3 naye kale ne mukkaanya ne agency kati baba bayise mu agency so yayita mu agency so nenkolagana nabo. Etegeeza omukyala we yaliwo ng'akalango okakola already girlfriend yaliwo ku season 2 nakashootinga waali wagenda ne behind the scene yazikwata era twakera funa ku makya tuvuga wetyo mpola obadde naye muhaso kakyala kange gye kali obadde nako muhaso bambi tokeerabidde kati nze wali ompuddeko mu scandal zonna ezo ebintu era wali ezitogerekeka ezitatutuukako amagali nti ebintu by'abakyala ebyo si bintu byange si nti sibaagala bakyala gye bali naye nze banjagala Esther banjagala Esther togendako walala kuba wano paka Esther bwankyawa nga lunoonya Sharon bambi kati singa omuntu avaayo n'antiramu ka message nti owaayi Stuart newanga ajja naye bakuweereze tewali zankubuulira amazima cowboy wange. Kati okola nani? Naina kakyali gwe nali nfunye nkole naye comedy naye vibe negaana nenchita. Kati comedy wamuvaamu wa stage wamuwumuzamu nali nyamu kukyaba kati. So what do you do right now? Luckily enough ngwe nagambye nali nafuna omulimu Balaam yampa omulimu minister ku Radio 4 fe munyo ensonsoze. Okay. See your quality matters Radio 4. Quality matters. See teyali WBS. Oli kuminembe gy'abagundi gya cheers esezo muto. Radio 4 chikimu satwenza osat Radio 4 ensonsoze. Balaam akusasula bulungi. Simufunanga muzibu minister ampe kunje lyanga nzija mu bulungi. Atayongeza ndaga mwongeremu. Simuinako tabu yadde. Nkola ku makya 12 paka sawa 3. Wampe ekifo era nze brands and promotions manager wa Radio 4. Yes. Oina gu office awo ku Radio 4. Ekirala nze brand ambassador wa MTN Momo. Kyo kikubeere mujja kimanyi. Brand ambassador bwa ambassador bana akasente kajjirako buli mwezi. Ambassador. Omanyi terms and conditions zamuliro. Nze brand ambassador wa Simba Automotive. Aba pitch. Era terms and conditions zijirako boys man. Buli mwezi I have to report. Otyo? So far so good. Elvis wa mwakiki baka. Elvis yakubira. Era babukate agency baba ezayi baba zimaye zivaayo. Ezaabwe nange cheke yange ne bali. Badde badonsimye. Osanze ndaba. Oyagala omutima gwange okwabule. Wakacheke kange nange ngenda. Kati go comedy wamunyukamu n'ekyo n'ogamba wano nsimye. Comedy ono. Kati ndowooza nkola TV production ali ampira nga ajja tuzanye ne tukkaanya era n'ensasula. So that is now what I do. N'ebirala. Kozi n'okulabirira mukyala wange. Nokola ki? N'okulabirira mami. Mwina mwana? Babiri. So tulina abana babiri. Njagala abalala 4. Bambi, that's nice Stuart. Webale. Nani mugongo mukalu. Ati n'omukyala naye omuwa ku ssente bambi. Nayampa ku zigundi. Ku ssente. Ata kugive tomugive. Akugive you give. Company ki gye weegomba okukolerako endala? Buli company okujjako eza picha sawa zino tojja kuba already nina. Ne telecom companies. Ne telecom company MTN tojja sawa zino. Ne mu maaso.
era ne maaso eyo kuba kati olede wakigize dde naye abasigadde you can come and wapozina ne project ya Smiling Farms y'obulimi nyima olimirawo eyange nina nekyali wange amuta Ibrahim tukola ya project mulunda ki tulima mwanyi kalitunsi n'emmere y'okulya. Okay. Bigambo ki wandiagadde ogamba omuvubuka nga tuva wano? Ebigambo byo ogamba omuvubuka don't prove improve. Kimala tokakasa. Don't prove. You don't have to prove to everybody. Just improve yourself. Wow. Tati ukakasani abantu bala badda. You just improve yourself mpola with time. Kati leo mtu asokulaba kati naga oyabiguddemu. Webale nyina benkigamba. Naga nekati nje sound sobola kunooma. Nganga Alan aina yika 20. Namba muleke musajja wattu. Muleke. Ffe tumanyi gye twali. Mumuleke waba yakoze eki mumuleke because omuntu amanyi story eyo yeka yasogamba bambi he deserves it, yes. So let us just improve ourselves abavubuka bannange tuli bakulu nnyo mpola with time kimala nekikwata. So don't prove, improve. Kale tweyanze nga kadde Mr. Osmosis webali nnyo bayire ddala kale sente za interview we wish you the best. Sente za MTN nawe ojja kumpaayo. Sente za interview. Nje wala ntinda nja misinde ku boda. Eno interview ojigeraganya ku sente za MTN akawumbi akalamba. Basi kani bakuwa ebitaano. Ne olaba ebintu byogera ebyo. Ojja kunkubya ababbi. Akawumbi. Ndinaga akawumbi. Singa ndiba ajiba kaluba neyagala. Beba bube ino obuwumbi ne nze musajja watu. Bakuwa meka. Zali meka wama kati olaba by the end sagala kaya ya muntu ukitegera kiminyo okusala kamera teriko sente meka jawo kamera anga luzinzo kugamba teno ba excited ate no yogera wali asigana kwogera abazo kwogera tunze no kamera wote nabo jeko tako tunzero nabo jeko kati gwevaawo ogende oyandika sava kamera gwe soko yika kumina bazigula sente meka kololo 19 nga ze kololo ziwa yonna kifume tewagula nakifuma agende eri siya wagula wali kubayita si bayita bugolobi bugolobi bangamba oyina apartments kubayita ziri bugolobi mapega ajja kunola jjo ziri bugolobi abo njera nsoloza nina nekitere kale neyanze nge amwenyo kubeerako Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya sagala kubanga atensuka kwa nonako lero njagala ko baza bannaffe abatamiz closet mwebali nyumwe bayiri ddala kati nzira ddi tukola akantu ndaba tukola akantu oyagala kudda tukola akantu kolenga akantu ngenda bagamba tukola akantu soko lete MTN nkoleko nabo wano ambassador beepoa amapesa go kunyiga tusoganyiga ate nkosa internet ya MTN eya cable nungi ampitirivu ate ya time ali atya ya time abo ali atya mpitirivu eya time wa MTN ogula wa 12 bakuwa wa 8 baneetagwako ate ngojitegeera ate data abatya data wolu 10 akola emyezi yes MTN jebe no bato ina data you access the internet yes karati chene uyinza ku MTN Momo MTN Momo osindika sente swati nafuna ate MTN yo ne kudisa ne kuongera nako kati I love MTN just for that nti MTN ebintu nze byenkoledde banange sinabifuna naye mbikumyamu akafana obirabanga kyekyo amteri katunyiga amapesa katunyiga amapesa poze MTN Momo banyiga batya 115 65 ate okwewola anti wewe oba ogenze ogambe kwe brand ambassador MTN Momo batukambireko lwaki wetwewola kasente mbanga nakateeka kunga bakatemerawo lwaki bakasuza anti jukira wali weewoze jukira wali weewoze omuntu uba weewoze toba na bwogerero
toba na bwogerero wezijje we batemera bagambe ko basuze ndabate kisoboka kuba nayo wasabira bakuwerawo neolaka akakadde baba kansindikira akakadde ne bakalya kyokate mwali oyisiza mu kunaku mwali oyisiza mu kunaku awe nyini wali oyisiza mu kunaku tebakubanja nnyo n'oyisamu ko oyisamu ate tumanye okwongeramu ne kati goli waffe kutegedde mpogenda kumpa ennamba yo tugiteeko eri mu system baleme kutema nnyo kale musebe bulungi for now Basiraamu bannange Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna woli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe.